munnabyabufuzi yeesimbyewo yenna bwajja n'emitwalo 2-3 sooka mubuuze nti zezaaki zo nze yanzizera nzagala naye zezaaki konooteeka obutesi mu nsawo oluguudo mululidde ani nawe walulyako 5 mitwalo 10 gisse mu nsawo ng'okakasa nti eddwaliro twaliryaba otherwise bw'aba akuperereza omulondo atuweereze zino ziba zaaki ngera bwe sikkanya nabamatiza musajja mukulu nti twetaaga sako kwewola sikkanya nisi bituufu Uganda ffenna tukole sako mmeka abantu twetaaga byanjigiriza bisoboka bujjanjabi busoboka bya busuubuzi basuuzi bapokya n'emisolo bannyini masomero agawannannyini bapokya n'emisolo basomesa bekalakaasizza abasawo nabo si bamativu bano abantu be bawola omuntu agenda akole tomuwola agenda akole ffe tumwangwiza embeera yakkola ng'ebyobusuubuzi bye bitambula werudingi atambula obwamakanika nga bitambula ne buli muntu waali akalubiriziddwa ate tuba tuliawo nti ate mukole sako kimanyi nti mukola sako ate era naazino naye yennyini ate era nga yazijja mu mmwe wakati owa booda olunaku e Uganda zinywa amafuta ga seremmeka gavumenti nefunako omusolo gwa seremmeka kati bwatuwa obuwumbi abatwadde kuzaffe oba kuzize ate kulonda kati byo bino tukkirize naffe ng'abantu tubeeko n'endaba yaffe yadde tetugana buli muntu kuba nandaba ye gwalaba nga tuyingiridde ebyobufuzi bye tubadde tetuteekwa kuyingirira oli mutuufu okusinziira ku ndaba yo naye tewerabira nti siri mutabani wo oyo ye mukulu Ssekakiti nga bulijjo ye atera nnyo okuvaayo kubanga ayogera ku bintu ebigenda mu masa kugambye nti nga tonakkiriza omutwalo oba emitwalo egyo gye bakutte ne bakuwa ng'omuntu anoonya akalulu sooka weebuze ampa zaaki mukoledde ki nti ze bribe zetwogerako nti ojja kwesanga ng'oluusi oluguudo yandibadde akukolera waliddemu emitwalo 2 oba omutwalo 1 oba ekitole kya sabbuuni oba akasaketi k'omwonyo saakugambye nti nga tonaba sooka weebuuze ompa zaaki mu kumpa ssente ezo tuyambe okole ebizibu ebituluma tereeza amalwaliro ago tereeza enguudo ezo ebintu bingi ebiruma abantu mu community nti nga tona distributinga omutwalo ogwo oba 15,000 oba ekitole kya sabbuuni tunula mu community yo oba mu society eyo kiki ekibulamu nti tereeza ekintu ekyo ekibulamu instead okubribinga omuntu n'ekitole kya sabbuuni oyo mwami aze ng'ayogera ebintu ebyo tatandise kati era y'omu kwabo bannaddiini abavuddeyo kubanga boogera ku mbeera Abanayuganda gye bayitamu so olukuleetera wano eno ka clip olabe ku bannaddiini be tulinawo abasalawo ne bagamba tujja kuyiyawo omubiri olw'Abanayuganda bo bavuddeyo nnyo ne bagezaako okwogera era bo abantu abasinga obungi bagamba nti bo balina sayidi gye baagala naye weewaawo bayinza okuba balina sayidi naye maybe lwa mbeera gye balaba Bannayuganda gye bayisamu gye batambuliramu nno abamu beesobola nti buli kimu basobola okyetuusaako naye atunuulira Munnayuganda ono omuntu wa wansi embeera engeri gy'ayitamu n'embeera engeri gy'emunyigamu era bonno bagamba nti waliwo omuntu alimu ekyenjawulo gwe balaba nti oba oliawo bino byonna ebyokubanga babribinga abantu n'obutole bwa sabbuuni babribinga abantu n'omutwalo babribinga abantu n'5,000 nonno oluwedde twalabako n'2,000 omuntu asimba layini ne bamusimba eky'ebbiri navaawo agambye nti balina omuntu gwe balabamu essuubi mbu ebyo byonna biyinza okukomenkerezebwa yaani oyo beben Kyagulanyi w'emyaka 10 emabega si y'ono ono omwami wa buvunaanyizibwa muve nako musajja Allah gwe yaleese nze nga mpalampa mwali mumpulireko nga muwalampa oyo ffe tumanyi okubala ffenna tugumira muli kyamaanyi gaaki tiga abantu nga tutambula. I want to congratulate Honorable Kyagulanyi for being so patriotic. A new Uganda tuleme kulowooza nti projekiti ya Bobi Wine naye projekiti ya Katonda olw'ensonga nti Uganda
erina okuzzibwa obujja. Abali wano nga muli Bakyagulanyi kati mukube engalo kululwe deputy. Mulekeraawo. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, tubaanirizza nnyo. Oza sandi badde wano leero singa Bobi Wine yalabika okubeera mu video zange Bobby kyanyanjula nnyo ate eno. So oyo aba muganda wange noli yafuna ebizibu aliwo yali bava ku church ne mukyala we Bobby. So his family. Saturday mwekiro nenfuna essimu nga nagenda ogikwata saawa zaali 6 ng'era ye Bobby akubye agambye Musumba njagala kunsabirako. Ati omubanda bwe yajja okusaba twamubuuza kiki kyoyagala n'agamba ayagala kugenda Ntebe mu Ntebe. Ndowooza nti Oweekitiibwa Bobi Wine yennyini yayimba akayimba nti obululu tebutwawula. Allah nga yakutadde abaakutadde. Omwana yagambye abango babakongojja ate yafubutusa abiri. Kyebayita okukongojja okimanyi. Yava mu nnyimba eyo simanya yoyo. Nagambye abango babakongojja. Tafuuse ekirala. Tafuuse yasooka kweyita pulezidenti nga balinga asaaga. Kaakati ayagalira ddala kifo. Ate Katonda alina ebinene. Mukama yampa. Naye wali oli yagamba nti kyalenga. Nkomekereza mbagamba nti bannange twegatte ffenna tube wamu tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumutikinge n'abadde talonda genda kale ogijjeyo genda olaba omulwadde genda olabaani obulwadde obwo omugambe nti jangu nkuweeke tiikinga waneeno otambule ogende mu buliri bwe tunaalonda ekyo enkyukakyuka ijja kujja nga tetulwanyi tebaba tutte mu nsiko tebaba tutte simanya kugenda kuyekera wabula nga muli wano mulooza akalulu akali fair and free Allah jakatwa oyo ye munene wama dhalika ala Allahi yasir maaso ga Allah teriyo kinene saba Allah wakitiibwa atuwe enkyukakyuka ennungi n'obumu wamu n'obukwata empola. Omanyi kyekitegeeza okusanga nga abantu bwe batyo bakulinamu essuubi ndowooza wawulidde buli omu agamba nti buli omu abadde awa view ye lyagamba nti nze munnange nga mpalampya abantu naye wali owulidde ng'amwogeddeko nti bantu tumanyi okukalikyuleetinga ebintu weewaawo embeera bwetyo bweri era embeera bwetyo bwetambula ffe tuli okuba nga tukutuusaako mpolampola ebitambula ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda era gwe tuula butuuzi kajja nywera awo nno tuba tutandise katandika butandise naye nga ebintu webityo webitambula tuvuddeyo era nga tweyongerayo kino yali afiiriddwako maama wo ne taata wo gwe wekosobola okitegeera mutabani wa Afande Omar Alajana omwana ono omuvuka ono oba omwami ono bw'ayogera n'amazzi gagamuyitamu agambye nti wali obaddekaawo ng'omuntu we yafa n'omuziika naye nga ekiseera kituuka n'omukubira essimu ng'olowooza nti oba kyaliwo mubeeko bye mwogera nga bwe mwayogeranga banne nga tunafiirwako maama wo ne taata wo kino tosobola kitegeera maama wo oba taata wo tosobola kitegeera naye yali akiyiseemu osobola okitegeera nti mwali mubaddekaawo nga mulina emboozi gye mwali munyumya obudde ne butuuka n'ojjukira emboozi eno ogamba kamukubire mugambe naye nga taliiwo kino nga tofiirwangako naddala muntu oyo yennyini akuluma ennyo tosobola kitegeera naye omwami ono ayogedde nga n'amazzi gagamuyita ebyo bantu bange ekintu okufiirwa si kyangu nabadde ninako ekintu ekyabadde kinnyize nezija essimu nenyigamu ennamba ya muzeeyi wange yawummula bantu mmwe omanyi okukubira omuntu omufa essimu naye nga tokkiriza nti yafa dda si byangu omuntu gw'olayogera naye buli kadde nga tosobola
kumukubira essimu mu kaseera kano. Nzijukira nali mpomerwa nnyo piraawo paka we bamufumba ewaffe ku lumbe lwa muzeeyi. Okuva ku olwo piraawo yantama era neeta mu muceere. Twafumba piraawo zaali ndowooza kiro nga 3. Ambulance tetuziwa nnyo kitiibwa paka ng'esitudde omuntu. Ze nali siyingirako mu ggwanika, nali ntya emirambo naye sikyatya mirambo, sikyatya yadde kuyingira eggwanika. Obulamu buno buli full of experience, naye nga tonnafiira omuntu akuli okumpi toyinza kugamba nti olina experience. Kibeerawo permanently nga tekivaawo, ne weekanga ng'amaziga gazze ng'omiisinga omuntu ne manya obugumu, neera neesanga mbreakinze down nga nnoonya muzeeyi wange. Nkimanyi kyenjogerako oba wali ofiiriddwako okitegedde. Regardless, we move. Nze Divine ng'abadde amazima agakaawa Ssaabasajja Kabaka wange. Omwami oba muyita oba Divine oba nzijukira bulungi taata we yamwogerangako nnyo we yali akyaliwo, era ajjukira ne taata we yali omulwadde awo we yalwalira ennyo we baamubikira ennyo, yavangayo nakiralifayinga n'agamba bambi taata wange akyali mulamu, taata wange akyali mulamu, abamubika muleke. Oluusi ng'akola n'akatambi nga taata we ayimba, taata we akola ki. Ebiseera bwe bamujjukira ebiseera ebyo, taata we yavaayo n'agamba nti weba nnyina gwe nasobya Bannayuganda munsonyiwe, era mujjukira nti waliwo we yatuuka at certain point ye omwami ono era n'avaayo n'akola akatambi n'agamba nti taata wange antumye nti Abannayuganda mwena abaamunyiigira mumusonyiwe, yali ku mirimu gye ng'omusirikale ng'akola emirimu gye egyali gyamuweebwa, nti naye agambye nti yenna gwe yasobya amusonyiwe. Omwami ono yali close nnyo ne taata we, naye owulidde ebigambo bambi byayogedde, n'akugamba nti nga tonafiirwako omuntu ali close naawe tosobola kitegeera. Agambye nti ne piraawo yamutama kubanga piraawo oyo baamufumba nnyo ku lumbe lwa taata we, kati yamutama era ne waatunula ku piraawo. Kino nno abaali bakituuseeko musobola okukkiriza nti kyayogera kituufu, era yali akibaddemu osobola okitegeera ye kyayitamu. Bamu ku ffe twajjukiranga emboozi n'ogamba twali tunywa kino ne tuwakana, n'ogamba akamugambe nti nkijjukidde, n'ogamba bambi takyaliwo. Eyo tuvuddeyo tweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo agatrendinga wano eno mu ggwanga Uganda, naye nga bambi omukulu oyo mumuteeka mu ssaala mumusabire Mukama abe ng'akola ki amugumya mu kaseera ako akazibu. Olaba omwami avaayo ng'ali mu mbeera bw'atyo, bambi si byangu, tebimubeeredde byangu kubanga yali close nnyo ne taata we. Eyo tuvuddeyo era nga tweyongereyo amawulire ag'enjawulo ye pressure atabukidde Pastor Wilson Bugembe. Pressure no yakomyewo, simanyi kyo naye addemu okusabula, naye kati asabudde Pastor Bugembe n'amugamba nti ye gwe taata atali mufumbo onaabuulira otya abafumbo. Okuva 2001 gwe yayimbira ku Kani yafumbira n'okufumbira ndowooza yafumbira ina yakutuka ebitundu by'ekyama bimulinga omudumu gwe tolina we waatuuse. Are you serious? Kati ogenda kubuulira otya abafumbo gwe mu kanisa yo? Yani alungamya abakyala gwe kamala byonna. That is being selfish. Get married. Oba okimanyi nti olina empisa embi z'otya okulaga tinakyo kitubuulire. Waliyo ono omuwala eyava e UK nga bamuyita Jani nga tulowooza agenda kwagala oyo omuwala era teyamwagala. Oba yafa obusolonze simanyi ndowooza alabika nsindika njake. Woba oli nsindika njake genda onywe ebidomola bya habo, onywe simanyi abimukutula bimuzunza bimuyimisa.
ubeko ne kyeweekolera okay kankubuulire ne wonagaana okuwasa tujja kuwasa lwampaka oba si kyojja tubuulira bw'oba oyagala abasajja nga nakyo ekitugamba tukimanyi kubanga gw'oli muntu nabakinze sikuwulirangayo nti olina omukazi gw'oyagadde mubuulira abantu enjiri nga temwagala kukola ekizampu ekitegeeza woba nga toli mu bufumbo obutukuvu ekitegeeza oli mwenzi okola adultery ate nze kamba buli mwegendereze nnyo bapasita be mugenda ne mulaba eyo mu bituuti olina akwata akazindalo neyeefula nti amanyi njiri naye ng'ebintu byakola tebikwatagana namwe ne muzunga buli kaseera olw'okuba muli mu njegereza obwavu mwagala mukama abasumulule tewali muntu yagaggawala lwakusaba nnyo okay you need to style up you need to level up get out of the churches and go and work olaba ne yesu yali mukozi pressure ndowooza owulidde ebigambo byagambye pastor Wilson Bugembe mbulye tawulirangayoko nti alina omukyala gwaddeetinga naye atajjaali waliwo omukyala abaddewo in between there era nga amawulire ago abasinga obungi bagamanyi abadde media personality anyway ebyo tubireke atweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo tugendeko ku nsonga z'embadde embadde yafuuse embadde ku intaneti embadde yafuuse mbadde ku intaneti era nga munange omwana relationship bagikubye left right center naye nno n'abasajja abamu ne bamugamba nti omwana mulenzi yayokeza nti ebintu ebimu yandibadde abyerekereza kubanga nti kuva atandika kubeera ku TikTok n'embadde ye nga bakola content owaabwe babadde abantu nga babaleka tebabagambako kintu naye ng'abantu ebintu babimanyi nga babisirikira naye ye ate we yavuddeyo n'ayokya abaana ne bagamba nti osaaka embadde gy'oyita mbadde kasasiro buli omu yagizanyira mudda nti tolaba kunyirira waniino kungulu nti naye munda muyemba ogwavunda dda abaana ku intaneti kuno kati biibino ebyo tubagamba simanyi Calvin simanyi ani yakugambye obadde nga mu kontenti nga muli bulungi ne mukazi wo kati watandise live abasajja bonna n'obayita embwa kati omusajja wuuno yatadde vidiyo za mukazi wo ng'ali bwereere yatadde nudes nga beekola obutambi bwafulumye dda kozi bagambe abasajja ffenna tulimbwa ojja kiwulira ate nga guwabirese mwana kati vidiyo yino yatandise dosaturatinga simanyi Calvin vidiyo ya mukazi wo kati eri mu kutrendinga era atanagiraba ngenda teekawo wano ka alo bagenda kuleetera Google Pay Google Pay mogenda okunyiga ogenda giraba kuba so yagipostinga wano wangipostingira wano bajja banning account yange guwabirese ate n'aba video yatandise dosaturatinga ojja kakasa omukazi bamweyanjula ne bamwebika ebyo naye nno avudde n'amuwa amagezi n'amugamba musajja munnange yadde nga ebintu wayokeza naye afa tuliwo okubanga tukola ki tukuwa amagezi nti oba oliawo oyinza okoppamu kimu bibiri magezi kigamuwadde gaga si kibi okufuna omukazi nga yazaalako omukazi eyazaalako oba omufunyi si kibi wabula omukazi eyazaalako ye mubi ffenna tulina obusobozi obulabirira omukazi n'abaana be naye ye ng'omukazi aba muzibu tali kusiima ate embeera bw'ekyukamu kimwanguyira okudda gye yava abeerawo nga wampisa ng'akwagala nga buli kimu talina buzibu ebbanga ly'omala ng'ebyetaago bye yanona obimuwa kuba omukazi eyazaalako atuula wali byetaago ebimulabirira n'abo be yazaala olunaku lwe bikedde ne biggwaawo oyinza n'obutafuna mukisa gukusiibula osanga yaseseemu kale ennaku eriwo abantu gye bakwatirako Calvin era ne Katonda lwaki yaleese bino byonna obimanye oba obirabe nti amaanyi ge ag'ekivubuka agasoose mu bulamu otandikidde mu ggoonoona
ng'ogonoolera ewantu wetannalabako yakungulawo. Ebyo by'abasajja bakulu banoonya abantu babakuuma. Naye omuvubuka bw'otaasiimibwe kigenda kuyisa bubi ate nnyo kikulwaze n'okukulwaza. Omukazi eyazaalako obuyambi bwe buggwerawo nga naye aggwawo. Tuli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomo nabyo tova.